Ebirooto byebimu ku bintu munange bitasobola kubuusa maaso mu bulamu bwaffe buno obwa bulijjo, era ng'abantu bangi bategeera ebiba bigenda batuukako nga basoose kufuna kirooto, era ng'abantu bangi ne bategeera nti obuzibu bugenda bbeerawo era nate nga basoose kufuna kirooto. Abamu ne babivvunula mu ngeri ey'enjawulo nti waloota ekirooto nga kirungi akola bukozi opposite. Waloota nga kirungi kitegeeza kintu kibi kye kigenda omutuukako, waloota nga kibi kitegeeza kirungi kye kigenda omutuukako. Kwegamba buli omu ebirooto abitegeera bulala. Naye ng'ate mu nsonga ng'eyo Pastor Buyungo ate y'omu ku bapasita be tulina abo bo nga ku ky'ebirooto bo bakisomeseza ddala nawe n'owulira nga omutima gwo gunyiikidde era nga naawe tokyakomplaininga. Kubanga Pastor Jeje, yes yali Pastor Jeje, yajja n'atugambako nti mu biseera bye biri ebyedda nga bw'aloota ekirooto mukwano kirina okutuukirira, era nga ne bw'aloota buloosi musajja nga oba amukwanye kituukirira, omusajja oyo amanyirawo obumanya alina okumukwana. Era ebirooto byonna byayitangamu mu bulamu nga bimutuukako, kyova olaba yeekyawa n'awulira nga ali fed up, kwe kujja nate okuba ng'anoonya Katonda. So olunaku lwa leero nkuleetedde Pastor Joseph Buyungo, ono ng'azze okusomesa wamu n'okubuulira otya bw'osobola nate okuba nga weesabira okuva mu birooto, okuvunnuka ebyo ebirooto by'oba ofunye. Azze okuyigiriza okusaba n'engeri gy'osobola okuba nga ovunnuka ekintu ekyo ky'oba olabye mu kirooto oba ekiba kikuleeseeko entiisa ey'enjawulo mu kirooto. Azze okuba nga byonna abikuyigiriza. Munzikirize nkome wano eno nate mbalekere Pastor Buyungo kubanga oyo yekka yagenda okuwa kye weetaaga. Katonda akunkuumire era akumpeera omukisa. Ate ebirooto ebimu ebiraga okulemererwa n'okufiirizibwa. Oloota nnyo ng'olinnya olusozi oba amadaala n'olemererwa n'odda emabega nga totuuse ku toopu. Oloota ng'olinnya olusozi. Kati tuli wano abantu eri emabega buli wembeera wansi w'eddaala abamu tebannengera, we nneeyongera ku ddaala abamu ne mbalengera ne bannengera, we nneeyongera ku ddaala ne benneeyongera, we nneeyongera ate bwe ntambula wali ne nninnya amadaala ne nnyingira ebiri mu ofiisi eno waggulu birala. Sitaani akulemesa okulinnya eddaala oleme okulengera n'okulengerebwa. Ontegedde bulungi? Gwe buli woloota ekirooto ng'olinnya amadaala ne wabeerawo ekikuziiza oba ekikusindika oba n'ogavaamu nga totuuse ku toopu yaago, kitegeeza nti amagenda go galwanyisibwa. Era abamu w'onoosabanga ennyo ng'oli musabi nnyo weewaayo mu Katonda, abamu w'olaba ng'olinnya olusozi oba olinnya amadaala n'otuuka w'okooyera wabeerayo amaanyi ag'enjawulo oba omuntu ajjaawo omulala nakkwatako ogenda okulaba ng'akwongeddeyo. Naye ekibi ky'ekirooto nti ate bw'oba ng'okomye wakati awo n'odda emabega, ekyo bagiyita embeera egenda okujja ku bulamu bwo bw'otasaba, ekujja ne ku ky'obadde olabikako obulungi n'ekuddiza ddala emabega. Oloota ng'olwanyisa ekintu naye ng'ate tekifa, oba mu kirooto ekyo ng'ekintu ekyo kifuukafuuka, n'okikuba ne kifuuka kino, n'okikuba ne kifuuka kino. Kama yebazwe olina ky'olwanyisa naye nga tekifa, oba okirwanyisa ne kifuukafuuka, abadde omuntu n'afuukamu ensolo, n'ate n'omukuba, ate neefuukamu embwa, ate neefuuka kino. Kali ye Mukama akulaga ti olutalo lw'olina lunene. Olina kusaba Katonda n'akwongera amaanyi ag'enjawulo. Obuwanguzi bw'omu kirooto ekintu olina kukivaamu ng'okikubye okisse. Ne bwe kikulumba nga ky'amaanyi nga tolina byakulwanyisa, tomanya majambiya gye gava, tomanya byakulwanyisa gye biva, ogenda okulaba ng'okutte ng'okikuba. Ekyo bw'okirootanga nkikugamba bwe nti ne mu buliwo noonya okunoonya Katonda osabe, essala ye yeeba egenda kuleeta obuwanguzi obw'amaanyi.
kama yazwe naye bw'okirwanyisa n'okikuba nga tekifa eba mbeera gy'olina okumanya nti eri ku bulamu bwo bw'oteewaayo nnyo kizibu nnyo giwangula ate ekyusa enkola yaayo ekukubira mu mirimu nekkubira mu mikwano nekkubira mu buweereza yonna gy'oyagala okuddukira ekulumbayo oli n'aloota ng'olaba ekintu kimugoba bwe yeekweka mu nnyumba ne kafuukamu akawuka oba ekiyenje ne kiyita wansi w'oluggi era muli okipasiivinga n'okitegeera kifuuse ekiyenje kiikyo kizze era ogenda okulaba nga kyogera obadde olowooza eno siituukeyo nga ye Mukama akulaga yonna gy'oddukira ekyakusimbibwako kikola olutalo gy'oli abange tulina ebituyigganya mu nsi ey'omwoyo ne twagala tubizikiriza olwaleero mu linnya lyani lya Yesu ekira oloota nnyo ng'oswiminga oli mu nnyanja naye ng'oswiminga owuga naye nga togguka oyinza okuba ng'oswiminga owuga naye nga togguka ku lukalu eri babuyita bulamu bwa butasomoka tosomoka kutuuka ku mukisa gwo totuuka ku magenda go gw'olina okulwanyisa Mukama abeere ng'akola atya akusumulula kama amina ekira oloota nnyo ng'ozzeeyo ewammwe naddala si buli w'oloota ng'ozzeeyo ewammwe nti kiba bwe kityo naye obuyumba obubi obulamu bwe wabonerabonerangamu edda ng'obulabanga bw'olimu era awo nkugambawo nnyo nti okubangawo nnyo omuzimu ogwakalondoozi ebeera mbeera eri gye watambulirangamu eyo embeera ey'ebizibu oba yakubonaabona ne bwe guba mulimu omubi gwe wakolanga ne bwe buyumba buli obulala nga tewazimba eno mu Kampala naye nga kali akayumba koloota ye Mukama akulaga nti waliwo weevu waliwo ekibeera ekyagala okukulumba ekyali mu biro biri ebyedda nga kyagala kukulumba ebyo ebirooto bitera nnyo okujja nga waliwo eddala ly'ogenda okugendako oba ekintu ky'opulaninga okukola n'otandika okuloota ebyo ebirooto ebikuzzaayo emabega wambwe mu buyumba n'ennyumba baagitunda dda oba ekifo baakitunda dda oba ennyumba yamenyeka dda naye nga gy'oloota mu kisenge eyo gy'obeera kati ye Mukama akulaga nti ebyabayigganyanga mu biseera biri okubonaabona kwe walingamu mu kubonaabona kuli kwagala kujja kama yazwe era ogenda okulaba ng'omuntu embeera ejja n'otandiikiriza mpola nnyo okwagala okugirwanyisa n'otwalayo ekyapa kyo mu bbanka nga kuliko n'ennyumba yo n'okisingayo sente ne zifa bbanka n'ekiteeka ku katale ekizimbe ne bakitwala awo n'ogendera ddala oyinza obutadda mu kifo kiri naye obulumi bwe walingamu nga tonnatuuka ku ddaala eryo buba butandise okukomawo yeebazibwe Yesu tugenda kulwana olutalo ameka agamba nti sikkiriza kudda mabega bameka agamba nti ebigenze naye birina okusasulwa emirundi 7 kama yeebazibwe oloota nnyo omuntu eyafa ng'ayingidde mu nnyumba yo ng'omuzimu gw'okufa mizimu egy'abafu inagirwanyisa nnyo ayingidde mu bizinensi ayingidde mu nnyumba yo gaba magenda gaba atandise okugayingiramu okugattira ddala omukisa gwonna aba atandika okugutta era bw'ayingira mu nnyumba yo nga mulaba buli kiseera muloota mufu endwadde zijja nga naye tageti yaazo kutta kye mubadde mu pulaaninga kukola ne bwe zibeera miliyoni 2 zisobola okuggwawo ku birwadde ebitategeerekeka ne mubijjanjaba bwe zimala okuggwawo ne muwona naye nga ababadde bagenda okusasula ettaka ku ezo ssente zonna ne zigenda mu ndwadde naye nga mwasooka kuloota mufu yeebase ku buliri bwammwe atudde mu ddiiro lyammwe kisinziirawo omulootera bw'abanga omuloosse yeebase ku buliri amaka agakyankalanya mu bufumbo temusobola kutereera oba omuloosse atudde mu siitingi ruumu yo eddiiro lijjiramu bintu byanirizibwa bisanyusa kati waatuulamu embeera eba eyingira ewaka ebyandibadde ebirungi ebiyingirawo nga maziga geerere bizibu bya nnaku byebiyingirawo agamba gombe wetugalwanyisiza yeebazibwe Yesu obiwulira ani abituwe